Frank Gashumba nga yabula bannango w'ekitiibwa abeera wano buli wa Monday ndudo okumuwuliza mu programu entugga muganda wange Adam Kungu Adam Kungu babeera wano buli lwa Monday ne Gashumba Frank oyo ne basimula eggwanga nyo Frank Gashumba yankora kwa kasimu awo n'ampaayo akantu nali simanyi nti mwerufu ate nnyo bwetu yankubira akasimu banga eryo liweddeko naye yankubira akasimu n'agamba abaana bagenze ku ssomero bonse bagenze tamwe eno ng'etandika gye bakawumula n'agamba awo kwati jangu soko gye nentuuka mu gundi nampeza ebitabo biki byonna nabulaga nti genda Frank Gashumba yebale banaye mwerufu nze nali simanyi n'abantu bonna abasajja betukoledde ab'NRM teri ayagala kumanya tobadde twagenda mu campaign ne tukola campaign tukola buti naye nasembayo nga bampadde obutwe ekyo nakibagamba buli lojja wano ogamba nti abasajja b'NRM bakoledde nnyo mu myaka egiyise ndowooza ntandise okumanya nti okolera NRM mu campaign z'akalulu kano akawedde katugambe mu gw'omwenda last year ekitegeeza ne biwali okola emabega byonna biwajjanga wano oyogera wali okolera NRM kakati mwe temumanye omuntu okyuka olaba omusana omuntu alokoka tuuka n'olaba n'ogamba kino wekituuse kino asobola kubanga nagenda okulaba naye nga nti kakati nze okuwagira Kyagulanyi mu kisanja kino wakiri mpagira President Museveni direct kubanga ne Kyagulanyi naye yali akolera Museveni ntandise okukkiriza buli gye byogerwa nti mu opposition mulimu abakolera NRM kanti kakati nze nkugambye nze mbadde ku opposition by the way myaka 25 opposition yaddala obanga oli mutume myaka 25 nga bampangula nali siwangulangako nga mbeera ku opposition nali nkyali mu bukanzi nga mu 96 nga ndina mu senior ya mukaaga naye nga ndi mu byobufuzi nga tuli n'ekibiina kyaffe kya National Freedom Party ne Professor Ssemujju Omugenzi ne tuwagira Ssemwogere Kawanga Ssemwogere Omugenzi ne tuvaayo bwe twayingira Dr. Besigye ngaze ne tuyingira ekya Dr. Besigye ne tuva mu kya Dr. Besigye ne tuyingira kati ekyani ekya Bob Wine nze nga bulijjo mbeera ku opposition bankuba bukubi buli lwenjira bwe nti bampangula kati kuno nagenda okulaba nengamba kakati nagenda okulaba ono ate gwe twandiwagidde ng'ate ali akolera oli nenga nti wakiri kankolera oli direct lwaki tewatuula ne banno ne muzuula ekibawanguza bannaffe baali ne mukitereeza ne musobola okuwangula bannaffe baali bagamba nti no wali oli ku opposition okuva ku mulembe gwa Kawanga Ssemwogere kitegeeza mu biseera ebyo mwalina okutuula ne mulaba ensobi weeva ne mugitereeza ne bowagira otuula nani ne bwali wagira njagala okimanye nti enkwe ziri wano mu Buganda okusingira ddala mu Buganda tonna ky'osobola kukola oba otegeka kino nga munno akuli emabega ng'agenda buli kimu kyemuteesa kyonna kituuka butuusi buli lunaku mugenda okutuusa bwe kiti nga kyagenze ojjukira TDA eyaliwo Honorable Mambabazi alyokejje n'abakino ebyali munda bali batudde munda naye nga buli lunaku ebintu bifuluma bigenda wa President Museveni direct enkwe ziri wano temunakye musobola kukola yadde n'omulundi n'ogumu temusobola katukirize nti mu opposition mulema akolera government bangi abasinga kakati nagenda okulaba nenga ye bino byaki era nti hati omugezi yegatta ku bantu bano n'abakolerera kubanga already ndaba nga ne tubadde nabo bonna bemulooza nti bwe muwagira era nabo bali kuki nabo bakolera oli hati nenga ne tukola eggwanga lyonna naye nsi nakugamba nti ekyasinga okummala kw'amagezi kwe kutuula ku kisaawe Kololo nze nempwebwa amazzi nga ndowooza nti bambi banyaniriza nnyo ekyavaamu yembeera gyendimu kagogo nali sifaanana bwe nti era nawandiikidde Secretary General w'ekibiina ekye-NRM ow'ekibiina kyammwe ekye-NRM nemuwe ennaku 7 ngenda kubatwala mu kooti ennaku 7 ozimu wakola iki 7 days okubanga yezeemu ng'omuntu yeterezeza akole ki yeterezeza nayagala just okuntwala mu ddwaliro nze kuntwala mu ddwaliro
ko bibantuusaako bagana okimanyi tubantwala nebansuula enaggulu mu ddwaliro ly'enaggulu SFC nga yensuddeyo ne banka lyenamalayo lyonna tewali yadde n'akasimu yadde n'okuwuliriza omuntu yenna ngazze ennaku 7 z'oba wadde olinga banoonyaako entondo anti nze kati entondo zitandise olw'ensonga nti mu kiseera kino bali mu kayisanyo kakutegeka mukolo gwakulayira zijja kuba ziweddeko bajjako amaze okulayira nze sikirinaako buzibu kati togenda kololo nga 7 nga 12 ate no n'obutwa obulala nga olina okwetaba ku mukolo gw'omukulu ng'alayira ngende nnyo obutwa obulala ate nga n'obulala bukyalimu buli busooka kuvaamu kati nyongeremu obulala kyogamba buli anaabeerayo anaanywa butwa abantu n'obagamba n'obabuulira amazima naye ne basirika bonna ne watabaawo yaddaze mu ddwaliro yadde okugamba nti wakiri mbakoleredde ne wenfunidde obuzibu mbadde kulaale yammwe esembayo mwe muntu tene mudwalo ne munsuura eyo yadde n'okuba essimu ntubanayi tugumaali atya kati togenda tebakuyise sigenda n'obwe bampita sigenda kubanga nalabye bagala abantu abagenyi emitwalo 3 n'obwe giba 14 mu Uganda muno tugume tukumanyi nti owagira Museveni namuwagira tebakuwadde kaadi ne kusosho tewali ne ku social media ate badde sijeetaaga kubanga sijja kugenda sijja kugenda ne ku social media nze naliko oba kulongulale nze nali hosting oba wakimanye yali na kasiraawo nga nze buli kimu kyonna nkirimu naye bansasula tebakusasude sente tebakoze eki bakuwadde obutwa ate tebakutoyadde na mudwaliro owulidde tokutoyadde na mudwaliro kugambye mu bantu b'NRM omuntu gwe n'akalaba agamba nti waki ye Frank Gashumba nyate ye wa Piero yu anti naye we NRM we NRM nakyogera lunye nti NRM tajagala wa Piero yu kakati no kati waba wa Piero yu then kyakoze kye yakola gye kiri ye yeke yankubira esimu wali ono omusajja omulaba mita Brigadier General Jacobo Asimwe yankubira esimu nangamba nkwetaaga ndabe ensonga zo nengenda ku ofisi ye bwe yatuuka n'agamba njagala Dr. Kiwanda awandiike ka message agambe nti omuntu ono twali naye yafuna obuzibu kituufu Kiwanda n'awandiika ebbaluwa nenjimutwalira njirinako kopi wano bwe namala okugimutwalira bwe yamala okukonsultinga oba wamugamba biki mba ndi awo nangamba nampitako ne ku ofisi nga takyaswana kumbuuza nako Brigadier General Simu nafuma nagene atuliriza abantu NRM bano kitegeeza baali serious nga baagala kunzita naye nempona buwonyi eyensonga nayagala ebintu bino bigambe Baramu Dr. Baramu mugambe nti owaye ebintu bwabiti takuwa budde omujje wa mpozi nga bwe ndi ku radio wano ayinza okanga mpuliriza tokuwa budde ukiraba n'otambula eno n'oddeno tonago ogamba nekyo gamba mukulu gonna gugo bali banoonya anti sinange simanyi manya ebintu bino mubite ebyokusaaga Mayombo yafa yeka naga abanzise ne mubite ebyokusaaga omuntu ofiirawo nga muntu abadde atagetinga gwe nze nali omwogezi wa NUP oba kitegeera nvuddeyo ndi Secretary General w'ekibiina mpagidde NRM olowooza abantu abamu kibakola bulungi bw'aba opposition ng'ayagala kutta gwe takutirawo kati tewejjusa ate nejjusa ki nze sinna kye nejjusa kuba gye wava gye wadduka bali bakwagala ate ani yali anjagala ogenda gye batakwagala baali bankoledde kibbo baali bankoledde ki bwe twakola kyonna buki omanyika nkubuulire bwe mutanga ensolo mubaamu atwala ekisambi mubaamu atwala omutwe mubaamu atwala ki obugere hakati ffe bwe twaleeta Kyagulanyi ne tumutuusa ku yatuuka wonna ne muyiga ensolo ya ffe twagigabanako ki gwe mwagigwaso okugabula mwe yabawa bwe yali agenda okwadressinga gundi yatwala Nubian bwe yali agenda okugira abazungu nga batandise okugira nga sente zize atandise okugenda ebweru kusinkana abazungu yagenda ne Nubian awaddako n'agenda ne gundi nedi mutwe
kati faba muleta bamutusa kundi nga tonna chokola ki naye musajja watu kati nze namuvuddeko sikyagana mwogera ku mukodomi wange oyo mwayiga ensolo yammwe ne tujita ne mugiteekaawo ne mugamba ow'ekitiibwa Kyagulanyi tandika ogabule yebwe yamala bwamala okugita bwati ng'emaze okugira bwe bwati yadde n'omusaayi tetwagukomba nako kafeki yatugoba emisinde waliwo embwa kati gye yagenda nayo mu America embwa yali enzise saakugamba nti nagende uwe nga tuna akasente twakajja wa General Sari tukatute tukaika campaign ate bwe twagira nga ndowooza nti n'atuwaako n'atembwa embwa yali tenzise lindako katono ebigambo byogedde obijabulajabula wagenda mu makage nga moyina ki twali tuna akasente twakajjeeyo ku faamu ya General Sari tukatutte kakukora campaign naye nga tumanyi tujja kufuna campaign eri yasooka biri mugumu nga tumanyi tugenda sente zakola campaign zaveeyo ate zaavaawo ayogere gye zaava kanaawe ayogere gye zaava ne tutuuka eri ate n'atembwa olwakwata sente ekisawo nga kimaze okuyingira bwetu embwa yali enzise bino mbadde sibimanyi nali ne Kawuma Digo waali twatambula emmotoka sente twazitwalira mu mmotoka ya Kawuma Primo ne tuyita mu gegete ya wansi kali akagete akawansi tuyingide bwe tulinamu abasirikale nga tulinze bwamala okugira bwetu tuteme mama omusajja embwa zaali zituse ebiseera ebyo mwene yupi wali okolangani tumanyi nti nali mwogezi ne mugende ku faamu eya General Sale gye mwafunira sente ez'okukola kampeyini ya NUP ate babantu babimanyi babantu balowooza nti fe twakimanyi zaali mmeka owange sebo ebyo kakati tubiveeko nze infact saagala nnyo nakubidisikasingaku ebyo byaggwa kubanga tetwazifuna nako omusajja n'atembwa ne tudduka omusirikale yayenyamba naga wacha embwa ng'egenda kunkwata mbantomera gate bwenti naji ne bali tulabye ennaku nze Kagogo ndabye ennaku mu byobufuzi mwatwala sente ne muzituusaayo ne babateera embwa tuze mu buutu natuteera embwa bagaye nti oba situukangayo tekibeerangawo ekyo twatuula mu kaguuni mu kasiisira wana akasiisira ako akali awo munda awo tuula ku kasiisira kati ne tuteesa ne tugamba nti ne mwanjula ettu ntugamba nti kakati tulina abasirikale bamugambye nti alina okusayininga ti sente azifunye amaze okusayininga abasirikale bo bakoze eki bagambye nti kale katulinde mutuje tugende tulinze kakati n'abagamba abavuuka be ne basitula ekisawo nogamba tukwete kakati tuwe ezaffe paako ezaffe ez'ekibulooka embwa yalina embwa ennene bwete olwo muliwa muli magere magere munda nebuuka alina nene bwete nebuuka nenzirya tomera gate omusirikale wacha ng'embwa egenda kunkwata bwete seera nga twakamaliriza okulonda n'okulonda okujja kubeerawo bigambo bingi byogerwa eri abeera awangudde tajja kulayira atubbye ne ku mulundi guno bingi bibadde byogerwa President Museveni yerangirira President Museveni akulira akakiiko akolera ye kubanga yamulonda President Museveni kaluluti yakawangula President Museveni naliko wano ne Kasibante omukubavuganya kwa President bwa Uganda nagamba tajja kulayira n'ebirala teekateeka z'okulayira zigenda mu maaso njagala mmanyi kanso Gideon Tugumu omwegere weteeketeekedde otya okulayira kwa President Museveni nga 12 naye teese igwe ebyo nokoonona nabiseera nti balayira mwandigenze mu maaso ne mukola bye mulina okukola Prime 7 akalulu kano ko yakawangula kubanga tiyalina amuvuganya bonna baali ku ludda lwe lwakuba nti waaliwo okugamba nti gwe beera eno SPLM SPLA naye nga bonna ba SPLA nga boona babe Sudan bonna baali kyekimu so tewali kugamba nti gundi awagera ono n'awakanya ono n'abajja luvannyuma Wakasibante gwe nasanga wano bonna baali bateereddwamu sente abantu ab'enjawulo oba nga bali ba NRM beba bateekamu sente gara genda weesimbewo ng'ekikulu kiri nti asobole okugamba nti yawangudde 8 naye nga abalala yabakubye kakota naye nga bonna bwe bawa sente tiwali bonna njagala beegaane nti baafuna sente bahona Munyagwa bano benyini Bakasibante Robert Kasibante n'abalala bonna okujja kwa yinza okubanga ati afuna yinza okuba omusumba Mabirizi era kyovula yasemba
ebyenda abalala bonna bali program yemu omukuru Kyagulanyi twamugamba ne tumugamba nti gwe gyogenda totenna teri kiriyo naye olwokuba nti naye yali ku ddiiru yamaliriza nga agenze kakati ali eyo era olumala okulayira ng'akomawo olinda olumala okulayira bwoti Kyagulanyi agenda kudda era yaliyo olwokuba nti agala bano basooke bagire bano abawagiza baali bawagira abali mu makomera biki bajibe baberenga abakakana bwe bati olumala okulayira ng'akomawo so kati nze tombuulira oba byakulayira oba sikulayira tombuulira abantu bali mu mbeera embi nnyo sente zandigenze mbyenjigiza wakati nzisimba toyi ku masomero zine zitegeko omukolo gw'okulayira ndabye bayina n'ennyonyi egenda okuyita mu bbanga ng'eriko message ya president yebaza abantu ate eryemu okulya n'okunywa kusindisa bigere owulira no bagamba ennyonyi ziri 36 ezikola ki ezigenda okubeera mu bbanga nga zikola ki nze manyi kono na sente z'omusolo kulaga lyanyi mukolo gwa kitiibwa ate nze kati sigwokulayiza omukulembeze w'eggwanga nze ngufuddeko Kibachi bwe yalayira mu dakiika mekati yali president wa Kenya bino byonna kumala biseera tulina ebizibu bingi amalwaliro tegali mu ddagala amasomero tegalina toilets zaagwa zonna zaagwamu abantu balina amazzi mayonjo sora amataala 4 ga 9,000 sente zisobola okugulira buna Munnayuganda kasora kamataala 4 n'owakasiisira n'abeera ne kasora ekinyumidde olwaleero nti wazze ne bwino ogambye bonna abaali beesimbye okuba president abaali beesimbye ku president Museveni basasulwa yabasponsoringa bonna bali sponsored by either president himself or some minister abamwetoolodde bwe bati nga ekigendererwa basobole okugamba nti President Museveni yawangudde bameka ne wageranga nogaleba no ogoli awo nga bogera akati omugundu wa State House yandi messes okufuna sente nandi bade nafunya akasente kwiganga abantu bali mu kasi bali banonya akasente Uganda teacher na opposition ya fa yagwa oyina bomanyika abafuna sente yagwa bona bafuna bona bigabo byenjogera wano babiwulira abantu we bali nabazi wayo webali nabazifuna webali oyina bomanyika abazibawo wazeyo kuulira abantu wazeyo kuulira abasajja wazeyo kubawulira nga banache boogera abantu babadde mu bizibu wano nga bamenya obumuyumba bakola bati ebintu byabwe babitwala waliwo gwe wawuliddeyo nga alina kyayogera bali byabo bonna bafuna sente bonna twali atafunya olaba ne buliira atatambula naye yafuna bonna bafuna Franka buliira naye bamuwa bino byoyogera ensi ebiwulira ate biri ku record bona bafuna sagala bakutuuze mu bigambo nga tolina bukakafu kwebyo byoyogera njagala nyambako njagala Frank Gashumba kubanga ayogera mazima abyo ayogere Mande bwana abazze ayogere kwa twalaba wano omukulu mwe NUP Robert Kyagulanyi Center basonda sente abamemba b'ekibiina n'abakaba parliament ezokola campaign kate buveno ga naye yomu kubafuna sente zaraga were zari meka yomu kwabo ate ugamba nti basonda ngali akabira akawumbi kamwe n'ekitunde ziva mu iPod twamuwulira naga nti ekyaleese okukola ebituuta ebifu kwekwata na sente kale ebintu byonna byali byakugira nze kankubuulire kagogwe oba oyagala kutegeera ebibufuzi bya Uganda ye President Museveni yategeera ebyobufuzi ate mwabalowooza nti President Museveni akyaliwo mpoza emyaka gyokka gye giba musala still era kankikinala embuuze lwaki gavumenti yandibadde abantu bane basasula sente okwesimba ku President Museveni lwaki yesimbawo yeka nga atabala webali lwaki tayita mulambalamba ati ye is a democrat ayagala kulaga ensi nti alina beesimbyewo nabo ninga ekyamaze bawerekera muwerekere President Museveni nobwe yandiyagadde ku luno yandijeyo na 90% nga Anita Mongozi yafuna nga awangula Kadaga 90% yandizifunye naye yetayagala asarawo naga nti aba kuruno mumpeeko 7 ati teri abantu abajayo empapula bali 200 people nga bagenda okwesimbawo bali luddawa
mubuuze gye bali 19 n'okusoba 19 ne bajjamu abantu 48 abakomyawo empapula bali luddawa ne basigaza 8 abalala babajjamu batya mwe mwabitegeera wa tebalina bisaanyizo ate biriwa bisaanyizo ki Katumba ruli yesimbawo ebisaanyizo byali na rulika kuno abadde tabirina ekisooka miliyoni 2 zaabula abasinga zaabula omukyala Nanse Karende Karembe yesimbawo ruli kuno ebisaanyizo byabula ekyokubiri emikono abamu tebagiwoza mikono ki ate ruli baagijjawa Uganda babasemba ruli baagijjawa neja kyagulanyi katono gigana okuwera muri awo muri bintu bwe bityo okimanyi nti Munyagwate yajiweza bamuyita buyisi ne bamunominate nedda ate kati nze mjogera byagaana ekiro ne bamuyita enkeera n'abeera nominated ani Munyagwa honero Munyagwa teyawoza mikono ate gyali ududdawo ani yamuyita kati ate bebamanyi bali eyo mu electoral commission Nanse Karembe yagamba nti electoral commission bamusaba ssente abasajja babiri nibamugamba tuwe ssente tukuyiseemu n'aba nga tazirina nibagamba tonna gyoraga waliwo yabigoberera ebintu byali mu vulugu eteeka akawaayiro 66 aka Registration of Persons Act kagamba teri muntu akkirizibwa okwesimbawo oba okuweebwa service yonna nga talina valid national ID bonna beesimbawo zonna zaali ziweddeko zonna zaali nkadde zonna zaggwako ne kakati teziriiko naye bonna beesimbawo kati baayitirabwa muteeka ki eteeka ligamba nti bw'oba olina kyogenda okukola kyonna kati gambe kwesimba ku ki abakyala banaaweebwanga omwagaanya ebitundu kumpi 3 teri mukyala alabikira ku kalulu ate nga weewali abaali baagala banaawo banga omwaganya nga balina ebisaanyizo bate byali tebiriiyo tebyaliwo kago Uganda eno gite omwana w'omutwezi yajja Prem 7 agenda bafuga n'obwana abanga emikono tekyasobola kukuba jambo ayiseemu okugulu bwati abasirikale bakwate okugulu bwati bakuyiseemu engalo zivuge nga jambo gikubisa kigere muri mu kisanja kino n'ekirala ekiddako nakyo kyawedde yakugambye mwogeramu kati nze njogera naye nze kadeidei njogera naye obijjawa anti nze kugambye bw'olaba nze ambwe political analyst emyaka 3 nga ndi mu byobufuzi ogambye agenda kukola ki agenda bafuga n'obwabanga omukono tegusobola kuba jambo abasirikale bayise okugulu kwe mu dirisa y'emmotoka bweti engalo zivuge ekyo nga kinene ati nze nkubuulira si kumwagaliza kibi era tusabira maama awone babeere bonna nga batambula bonna ono ayambadde enkofiira none ku nkofiira ebigundi biwanvu bwe biti batambule n'akaggo kali ak'obugundu obubiri nga bono bakakutte bwe bali olyoka olabe Uganda bwegenda okuwooma mwe muri mu bintu by'okusaaga wano nze ndabye bannabyafuzi abananfuusi gw'olowooza ntono munnabyafuzi gwe tusobola okuwagira ne tubaako kye tukola change etuuse this is where the struggle naye nga bannanfuusi babbi ba ssente baagala bwagazi kino kirekawo bulijjo ababyogera nti tajja kulayira teri ng'anaamugaana okulayira nali wano ne Robert Kasibante n'alayira Kasibante namugambirawo ne mugamba ate Kasibante tabyogeza lwakuba nti akimanyi nti wabula alina kyabaza baagala kuteekawo embeera ssente endala ate ziveeyo naye byagaanyi babategedde Prem 7 yakalayira emirundi gwe si gwa musanvu agenda kulayira gwa musanvu ajja kulayira na mirundi 10 ajja kulayira na mirundi 10 kubanga tojja musobora ku mundu tojja musobora mu ssente tojja musobora ku katono omusoborera wa mu magezi ate magezi ki obwongo kazanyo ka bungo ababadde baagala okuruleeta kuva ebweru nga baluleete etteeka lyazze balinyizeewo liriwa erya sovereignty
waliwo abadde bagala odduleta okuva ebweru bagala kuleta kuva ebweru ono gye yalaga ono gye yalaga nanyiga n'ateeka mu stamp teri kuleeta ssente kuno ate kati ziriwa nga gavumenti tezitegedde tosukka miliyoni 4 tezikuyisa de mu district y'e Nakaseke kako ekiri wano gwe ekiri wano babala eby'obufuzi fe tukyali mu kisanja kino kati kibagenda okulayira nga 10 olwokubiri olujja naye nga bo bagenze dda bali 2.4 tulina kati gundi vision bagita vision 2040 kati oli mu bino kyali mu bino vision 2040 gwe kyalowooza bya 226 nti banzi bakalulu ngani yakuba bo balowoozawa 2040 olwalero kakati wenjogerera wano ate mu programu zaabwe teri kufa temuli kufa mu programu zaabwe bakola endagaano temuli olumbe teruriyo jusi wano kulwokumeka luwedde waliwo omukyala bamukubira amasasi mu makaga kumpi n'amakaga Anita Amongo honorable w'ekitiibwa n'okutuusa kati wali banyo omukyala gyali omusirikale yamukuba amasasi tebamanye gyali abanamawulire mwe nabo abagula tewali ayogera ne polisi kanti byogereku tewabimanya nze siriimu tewabimanya omukyala ali luddawo gwe bakuba amasasi aliwo nini bakuba omukyala yali ava nakasero okusaba ku makya ali mu motoka ya Harrier nibo mukuba amasasi wa Anita Amongo na ye completely bamukwese bamufu bamuchi babikine banamawulire tewali abyogera nako ne police sirise tebyogerako ekiri mu Uganda ne baleta billion 10.2 billion eza dollar ziva mu billion 10.2 million I think eza dollar ziva mu billion 3.7 no lwalo twali amanye yazireta zali zivawa wabula ate eyaziraba ye bamuwa akasimu eyaziraba natali yachoja mu miro yende bamuwa akasimu katoba bakajjawa eyazireta tebamwogera neje ziri tebali ayogera naye ono mukyala ye bamuwa akasimu olwokuba nti omulimo gwe yagutegeera natali yanguzi naye kati enguzi yajirya kwani mumutubuulire yali aleeta sente mumutubuulire tewali ayogera wano mu Uganda buli kimu kyonna kisoboka abasajja bayingidde Bank of Uganda ne baba computer 7 ku Bank of Uganda obawo oba misano oba kiro basooka computer ezo zibbirako sente ne zigenda mu makampuni gye zitalina genda bazigirayo Japan endala ne bazigirayo wabuwumbi bwali nkaga mu 7 ne balya kati ne computer zinyini bazinonye naye omuntu abba ku Bank of Uganda aba muntu wa kikaaki ebyo na mu Uganda webiri waliwo Uganda bwe yali agenda okuba sente ne bazijjayo ne bazipangisa ennyonyi zive mu Faransa zijje abantu baleetera ku ebisawo ebyabwe n'olwaleero tubatubuuliranga ebisawo byali byani baana babitwala ebyo biri mu Uganda mwe muli okongeza budget ne bakugamba twayongezaako trillion eya sente nenga trillion eyo kuliko billion 3.7 zakuwa omukyala Amina Hassi kuliko simanyi sente mekaze kwegamba nga buli muntu agenda kufuna kyafu nenga tumanyi kyakola ati akasuga factory te producing yadde half kilo ya sukari ne bagisiriza yakatwara billion 7.7 kasoka ngetandika ati akasuga edwaliro lyerubowa lyakatwara billion simanyi terivanga ade ku musingi tuwamanye jeriri peneti jari ne bakwata billion 147 ne wazuwa abasajja balaba takomyango ya $5 ne bakwata billion 3 ne baziba wa loko simanyi oba company yani ne bakwata billion 3 ne baziwa Magora tagenda koleddagala factory eri wali terimu yadde n'empeke ya Panado temuli mu bigoberera nalabye neno budget gye bayisize eno eyenyongereza Uganda ina sente nga kuliko ne sente z'okutegeka AFCON nze nkugambye ebisaawo bikyazimbibwa tuwali na kisaawo kizimbibwa kiriwa
kiriwa tunawe ekyebunyoro Uganda erina ssente bw'obyogerawo n'abamu banyiiga n'ebintu ebimu ebigenda mu maaso bannange bannayuganda tulina okwebeereramu tubuuze tulina okubuuza okitegeera naye amakampuni ga Uganda g'Abannayuganda ne gaggwa amalala go ne mugongera ssente Sembule yagwa yali etuuse n'okukola radio n'emiteyimbwa naki WBS yawava muno negwa completely sente tewali paramboti wano otwakola nga wano yagwa tewali yadde n'ekikumi avisi yagwa twogera amakampani omeka gagudde nga tegalina sente nene mukwata sente ne muzwa ne kampani ezitaliiyo basajja mmwe tubakolera iki oli bwayogera ntate tugume yayogedde tate yayogedde naye tumwagala ffe tukole tutya what should we do kiki ekiremesezza eggwanga okuba nga litambula nga bwe liteekeddwa okutambula ate kirembeseza abantu okweyagaliza baani abeeyagaliza abantu abaava mu nsiko ne bajja ne balwana ne bayingira gavumenti bwe baatuuka wano mu ngeri gy'okukolera abantu basalawo beekolerere boka ate ne bwe bayingiza kubanga bayingiza abaana batabani baabwe abakona b'emikwano nabo tebaagaliza muntu mulala yalina okubeera mu bukulembeze forever ekyokubiri yalina okuba nga yalina ssente yalina emmundu yalina buli kimu kyonna awaka azimba ennyumba n'agizimba n'agiteekako ebisenge ebigumu alina emmundu bbiri ziri mitwetwe alina abasirikale abali ku geeti alina abamutambuza emmotoka emabega eriko abasirikale bana mukaaga ne mu maaso waliyo emmotoka ne mu mmotoka mwennyini mulimu emmundu ate ne ku geeti yateekako masanyalaze kuliko kamera akuuma ki bulamu kiki ate n'amanyi okubeera ne security yonna ate atambula mu kubo bw'ati ne bakuba obugombe gwali ku booda gw'omanyi gy'olaga oba ogwa mu mufurejje oba ogwawa taagala kumanya begaggawaza oli n'azimba akedi 100 n'azimba apartments 100 mu cities zonna eziri mu Uganda era n'abanga akyabba ssente n'okutuusa kati n'olwaleero luno abantu bali mu kuba eggwanga lyonna balibbi bali mazeewo wano gold diesel eziva Kasanda toyinza na kumanya ssente eziva mu gold ezo ne mu gundi ne mu budget ekiriimu naye nga buli lunaku gold akola ki kunoti 75 noti 3 golowooza eggwanga ki ekiremeseza okutambula nga baliteekeddwa okutambula mu ngeri entuufu hallo omukulu Peterson wagisebo webala oweereza eggwanga n'Obuganda nze ambasada wa Big Talent Pato ndi mwogezi wa Honorable Akira Municipality omulonde Council George Musisi waliwo omuganda wange Kawoya Hussein najja nankumbi alina ekibuuzo kye yabuuza Council Tugume n'ekibuuzo ekyo Council Tugume teyakola ki nze Council Tugume nze kimu ku bintu ebinkwasa ennaku omuntu omu ku b'osinga okwagala General Frank Gashumba nze mwagala ng'omusajja ayogera abakubiriza tugende tukole tusimbe emmwanyi n'ebirala naye General Frank Gashumba oyo yagamba nti bw'obeera okoleredde NRM nga ffe abaanoonya akalulu nga tukuba amasimu ku maradio ku mativi wonna tukungira abantu b'NRM akalulu yagamba empeera y'okukolerera NRM eri mu ggulu kaakati ku ekyo kyenze buuza Tugume lwaki buli wojja ogamba NRM yakuwa obutwa kinaabeera kyakuyimba zera kuwa ekyokulabirako negamba omuntu ali omu minisita w'abaana n'abavuka bbala mu Baruga Harateeni asobola okukuyambako omuntu omulala ajatimisa Kabanda minisita wa Kampala wali ku matiriro oli ku ofiisi yasesu okutana abeere ng'akola ki ng'akuyamba batomagala nnyo webale nnyo balire ddala omukulu akusindise gy'onaafuna obuyambi ku nsonga y'obutwa hallo wangi Anabeka nkubidde mekyankwanyi yesebo kakati olaba abantu abasinga balina omulu kubanga kati bw'osanga omuntu ng'olina ebyobugaga ebikusukkako kati oba oyagala byatebera bali bikulukako ng'ofudde abasinga guba mululu gwe balina kale omululu gulemesezza eggwanga okutambula obulungi hallo ongi ulamusizzaako nnyo weewaawo ogamba ogikutte obulungi nnyo era n'omukyala embabazi wakusombabazi akwagala nnyo nakuwuliriza nnyo yesebo ono RDC Sara Nannono w'Empigi omuntu alizeekaawo RDC w'Empigi Sara Nannono kale ekinyambe obuyambi ono baaba nga bulijjo naye bwana Tugume
kino ekintu kituufu engogoberera nnyo ekintu ky'obutwa simanyi lwaki ogaba bakuwa obutwa naye tukumize nalubadde ŋŋamba kubanga osobola ogaba bakuwa obutwa kyekitegeeza eiza n'omuntu yabukuwa otuuka kuba okola ki omumanyi nalibadde nsa pulezidenti kwali awulira omulanga wa minisita balamo kwali awulira ogende mu ofiisi zaabwe tajja kuyamba tugume oba wetaagisa sente ne wetaagisa buyambi ana bisimba mazima aligende bakusha obola umwanga lutaya bakusindike omuntu omutuufu atuje kuwa ayagala kuwa kasente kale sente buli muntu azagala baba tubali nnyo hello anji yes ono Brighton ani Moise Brighton yesebo nkubidde wano ekireka naye yadde enva mbalala yesebo obuzibu bwe tulina mu ggwanga lyaffe buli nti buli omu ye kasita walabira wakwatira wasirikira kati kanko ekyokulabirako nga tetunanenya ne bano be tubadde nabo abali mu gavumenti. I've never supported this government nkyanganzaalibwa naye bano abakulosinga bo be bavaayo lwaki nabo tebavaayo ne babuulirira banne be basangayo. That means obuzibu abangi butuliko lwakuba tetuliiyo. Kati njako ekyokulabirako twafuna ba Joyce Buggwawo Sebambaaya kati ya nkusaalidwa obadde n'ensonga gy'obadde olina okugusa naye nkusaalidwa nnyo. Tugume akadde katulese tugende ndaba nga agala kubira abantu ndongo kakati baba n'abalala mwenna mwebale kuba nze Tugume ebyobufuzi mbiruddemu era nze bantegera amaofiisi gonna ago ge bagamba nga manyi nenze mbabuulira musobole okuba nga mutegeera ekigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Nti omuntu ayinza okulabaawo ye n'alowooza nti olina kyogenda okubeera n'ayagala akugyewo. Tekiri mufe mwekafe abali ebweru nene munda mwekiri kitokota. Kale tusinkane ku mukolo ekkololo gw'okulayira Tugume. Aze sijja kgenda era tebatawaana na kumpa kaadi yaabwe era nange sigenda ginona naye mwebale nnyo abatuwuliriza tujja kusigala nga tuweereza nga Mukama ye mubeezi nga tebanaba na programu eno okugamba Tugume mumugjeeko ku programu. Tusisinkane ekkololo nga 12. Sigenda genda sina gyendaga era temutawaana naye mbagaliza birungi bye. Waliwo etabyeko ku mukolo gwonna president ng'alayira. Ate kati nagwetabako ddi sigenda gubeerako ne guno sigenda gubeerako. Mukama yantaasiza kubanga nkyali mulamu ebisigadde njabirabiraawo. Katonda bakuume.